Fayinolo z'empaka z'ennyimba z'abajulizi eza National Matters Choral Festival zaakubeerawo olunaku olw'enkya. Omukwanaganya w'empaka zino Max Adi agambye nti kwaya omukaaga ezituuse ku Fayinolo, esatu zivudde mu Bakatuliki n'esatu mu Bakristaayo. Enteekateeka ya Fayinolo ez'ennyimba ez'amaloboozi yeetuuse ya lunaku olw'enkya Lwokubiri nga 2 mwezi ogw'omukaaga 2026 tugenda kuba ne kwaya mukaaga. Mwezi kwaya mukaaga mulimu 3 eza Anglican ne 3 eza Bakatuliki. Adi agamba nti olw'okutangira okusaasaana kw'obulwadde bw'Ebola obwabalukawo, kwaya zokka ze zigenda okujja ku kitebe kya Vision Group olunaku olw'enkya bayimbe live olwo abawagizi baabwe bagoberera ebigenda mu maaso ku lutimbe lwa Bukedde TV1 n'emikutu gya Vision Group emirala. Si kululi singa kululi obw'omwaka guli oluyise ku luno olw'okuba nti obulwadde bw'Ebola butulemesezza okujja awamu abantu okujja okulaba ku kwaya zaabwe nga ziyimba n'abalala okutwegatta. Ku luno kwaya zino zigenda kuba nga ziyimba nga ziyitira ku TV zaffe ne ku mikutu emirala egy'enjawulo egya Vision Group. Kwaya era zisuubirwa okutuuka wano ku ssaawa 3 ez'okumakya olwo Fayinolo zitandika essaawa 8 okutuuka ssaawa 11 ez'olweggulo. Tugenda kuba nga tutandikira ddala ssaawa 8 ez'emisana okutuuka ssaawa 11 ez'olweggulo. N'olwekyo tukisanyukidde nnyo kubanga Vision Group egambye nti tetujja kulekerera abantu baffe kulwokubanga abajulizi omulimu gwe baakola mulimu munene nnyo era nga buli mwaka twetaaga obbajjukira. Agambye nti kwaya zonna ezaatuuse ku Fayinolo ziri ku mutindo nga bayimbi beetegese bulungi okubunyisa enjiri ku bajulizi ba Uganda okuyita mu nnyimba. Agamba nti olw'Ebola n'abakungu tebaayitiddwa nga nabo basabiddwa okugoberera ebigenda maaso ku mikutu gyaffe. N'olw'ensonga eyo bakwayazi baffe bajja kuba nga batuyimbira. Abantu baffe tubasaba batege emikutu gyaffe. Waliwo app gye bayita Vide oba Vision Digital Experience app ne TV zaffe zonna omuli Wambo TV, Bukedde TV, TV West ne ku mikutu egya social media kwe tubanga tuyitira omwaka guno. Alambuludde ne ku birabo ebigenda okuweebwa kwaya empanguzi nga buli etuuse ku Fayinolo yakuweebwa satifikeeti. Kwaya ze zigenda okwetaba enkya mu kutendereza oba mu kuyimba ennyimba ez'amaloboozi. Buli kwaya ejja kuweebwa ebbaasa era buli kwaya ejja kufuna certificate kubanga certificate eyo eyamba nnyo okulaba nti kwaya actually ya participatinze era yakoze bweti na bweti na bweti. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.